Yes, mfaniriza kate kano muli mutya mwenna muna aba following Fadi TV. Nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga kitalo bambi afiidewo mu accident enda kwambi kutuusaako sekadama baddi akavekata enda kwambi kutuusaako yaddeze ku vacation so nga ate nnabatanzi ayongedde okubanga akonfaminga ng'agamba nti simusanga bw'aba ayagalana ne Mr. owa B2C bina byogedde mwina masawo bagita Fadi TV olunaku olwo basinkanye babadde kabaga akamu B2C juke yategese ekivulu mwina masawo n'abatanzi agamba nti oba ayagalana ne Mr. simusango kasita naye musajja agamba nti akooye wolokoso agamba si kibi era agamba nti wekibanga kituufu talina musango gwaziza mwina masawo bino bagita Fadi TV muli mutya mwena abanfolowinga namwe abasubscribinga ne munyiga kade nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade mba n'amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda waliwo Sekadama bambi ono abadde akava ekata bamuyita Shafik emyaka ndowooza nga 8 nga tadda mu Uganda yakomyewo mu vacation yabadde ava kulaba ndiba yabadde ava kulaba mupiira munnange emmotoka neemukuba n'afiirawo kale abasinga bagamba nti bannayuganda kiki bulogo kiki dogolido kuba Shafiki amaze emyaka 8 lwakomyewo e Uganda teyasimatusi abasinga bagamba mbu ddogo bweri abafamire oluusi abagaliza abantu baabwe okugwambizibwa bw'ebiti nga yagenda ebweru n'akikuba n'abayitako ne bagamba oyo tulina okuba nga tumugjawo manyiriro famire ezimu nga zeewalagana ebika famire ezimu mu kika nga zeewalana ate baagala kulaba kansa edudde kigere kituufu lwakuba oluusi n'entuuka oluusi sometimes oluusi n'entuuka oyo etuusa entuuka oyo nange gyo nza kugiwona naye nga eriyo famire ezimu nga tezaagaliza bantu bali omwo kubaamu asituka kyabula oluusi eri abasinga bagenda ku byo ne batategeezako bafamire nti bagenze ku byeyo lwakwewala bintu bwe bityo bwatyo Shafiki bwe yafudde olunaku olweggulo emmotoka yamukubye n'afiirawo kyokka yadde amaze emyaka 8 naye olunaku lwe yakomyewo tiyalusuza naddusuza nemukubirawo kitalo nnyo bambi ekya Shafiki era abasinga bagamba nti bannayuganda muli balogo ano ye bwati bwagambye Shafiki yakomyewo ku vacation after 8 years in Qatar yabadde ava kulaba mupiira emmotoka n'emutomera n'afiirawo eyo yensi Shafiki teyalutonze eyo yensi oba ddogo oba yabadde entuuko tewali amanyi naye nga mbagambye nti eryo famire ezimu nga bambi osizettira abantu baazo nga mulimu abalogo bali muli nga bajjuddemu baaba nabatanzi olunaku olweggula asinganye B2C Mr. wabula onavudde nakonfami nga n'agamba nti si kibi okubanga ayagala ne Mr. nokuba nti no bali mulaavu kubanga ne Mr. musajja kubanga Mr. musajja era asabye abo bonna bakola ki abatambuza balokoso nti banone kuvu kubanga si kibi bwe kibanga kituufu nti bali mulaavu talina musango gw'abaziza kubanga obulamu bubwe bamuyita nabatanzi teyerya ntama olunaku olwalimu naye basisinkaganye kabaga era n'awa Mr. Kaaga n'amuwa Kaaga basinga kebayita asimanga akafumito n'amuwa Kaaga okwongera okulumya nabatanzi omugambo mungi guze gutambula kuva mwaka gwa 2021 yine Mr. tewaliwo ekigenda mu maaso era nabatanzi bunnayo kaseera bya ne ba B2C mikwano gi yava n'agamba nti bonna mikwano gi wabula agamba nti Mr. bw'abanga bbaawe si kibi kuba niye musajja yagamba nti si kibi mabegakawo eriyo abaava nga bamwataka nga bagamba nti nabatanzi tasaana Mr. nabatanzi mukazi mukulu ku Mr. yaliza alatoto ekyo oluusi abagenda mu comment section ku posti za nabatanzi ne bakomenya nga bakajja bamugamba mbu yezo niwe Mr. mbu Mr. kakyali kaana kato mbu nabatanzi mukazi mukulu mukazi mukulu mugimanyi nti newonya nabatanzi okuba nti asinga nampijja emyaka ekyo nakyewunya ninga kiki kino mbu nabatanzi asinga nampijja emyaka akola tamusinga mingi amusinga oba emyaka 2 oba 1 naye mbu amusinga emyaka nakyewunya nnyo nabatanzi mukulu wa nampijja mbere ekyabaletera okubanga baawukana mbu nabatanzi yatumanga nnyo nampijja buli kimu nkolera kino
nyambako kiri genda nkolere kiri nga bakyali ba mukwano. Nabatanzi yamuyisanga nga mutowe olw'ensonga nti amusinga obukulu. Ne bannaye ebigambo bingi ebitambula naye nga eyo kanveeyo. Nabatanzi agamba nti si musango bw'aba ayagalana ne Mr. owa B2C. Agamba nti obulamu bubwe era akooye akajanja k'Abannayuganda. Bw'atyo agambye akooye akajanja k'Abannayuganda. Si kibi bw'aba ye ne Mr. baagalana. Si kibi okuba nti n'omukyala wa Mr. talina musango gw'abazizza. Omukyala Nabatanzi ow'Olugave omwana eyalungibwa n'ayaka. Amanya abasinga kugamba nti Nabatanzi mulungi bayomba mutera okuyomba muno mu comment section nga mugamba mulungibwa. Omanyi nti okuteekayo post ne baane mulyoka muyomba okufaako obufi ate wali abakazi n'abakazi bawalanira nga si kyangu okusanga omukazi nga akugamba nga salutinze mukazi munne nga muwadde obuyinja bawulira ennooma. Kati bw'ogamba Nabatanzi temulungi bagamba waapi ebyo bizigo, muzigo yemetta muzigo ebiki. Ate mwatu basinga n'okumwataakinga ku nsonga za Mr. Basinga n'okumwataakinga n'omwana ttumu. Kane obuuza babikwatirako wa yamanyi oba baagalana oba tebaagalana be bamanyi. Nabatanzi agambye si kibi okuba ne Mr. okuba nti no bali mulaavu era akyenyumirira